Akatambi ako kankwasiza ennaku ke kamu kwobwo obulago bukambwe bwabo ababadde benforcinga trade order eya gavumenti ey'okumenya n'okugoba abantu ku nguudo. Naye abasajja bantebera nkisa ekyoba omanya nti nakugamba Museveni nga naatera okulayira nti bino bigenda sooka biyimirire era bwe twogerera munnange trade order gavumenti emaze okubeera ng'egisuspendinga era ne beetonda okubeera nti baamenya bademolishinga churches n'emizikiti amasinzizo. Kakati nga tunaba kugenda eyo tetumanyi butya bwe bagenda kubeera nga ate oba bakompensatingamu abo ebintu byabwe ebyononeddwa, naye akatambi kano bwe bumu ku obwo obwanyiizizza ennyo endagano nkyali yadalaajanamu. Gana matoke gatwale waka njagalya gatwale twale waka tomo yakala mbona ngire bino bewo sasira Bwabagamba bwe tusanga atambola kumutwala n'ebintu gana matoke gatwale waka njagalya gatwale twale waka tomo yakala. Kakati mukazi gwattu mukulaajana alaajana mu nsonyiwe. Kati waliwo akakazi akalala akali awo akagamba gana amatooke mugalonde nja gatwaleka ngenda galya era ne bagalonda. Kati balidde ebintu by'abantu bingi nnyo. Akazi kanyiize bwabagamba bwe tusanga atambola kumutwala n'ebintu gana amatooke gatwale waka njagalya gatwale twale waka tomo yakala. Yeye embeera omukyala alaajana alinako obunyaanya bwe obutonotono n'emyera gy'amatooke ne basitula ekintu ekibaawo ekitali permanent nti oba sisuubira nkiza n'okumalako emyezi egiwera ekyo nga tekyonoonese tekivunze oba tebannakifumbisa. Naye kwegamba n'olaba munnayuganda ng'akijjenya munnayuganda munne ne bwekuba kwenfoosinga kale mateeka, naye at least atuuse kiseera ekimuleetako okukola awo nokubadde muba mumugaanyi talina kyaliisa baana. Naye mukyala munne yennyini yagamba agamatooke mugakuŋŋaanyize ngenda gatwaleka ngenda galya. Ojja kulira muno obulamu bwo, ojja kulya naye ng'olya bulamu bwo. Nze nkubuulira kuba abantu banyiivu, oba nze ndi munyiivu bwe nti naye njagala okubabuulira kati oyo wakitakukola kikyamu. Naye bannayuganda oba oli awo bansalawo bakkirize baboneebone, naye tukiraba nti General Museveni anaatera okulayira. Ekyo mu mboozi zange ezimu ze mbadde nzijjankola emabega nakibagamba nti bw'anaaba anaatera okulayira bagenda kuyimiriza operation eno, bagenda kufunayo ensonga yonna, era ensonga baatandise okubeera nga munnange bagiwadde dda mu Parliament. Minisita Bahati yagiwadde nga tuneeyongerayo aba Amora Beauty balina shea butter ali organic. Toyagala nkanyanya, yaani ayagala enkanyanya. Oyagala kuziyiza nkanyanya, shea butter yagenda okubeera nga munnanga akukolera. Omwagala mu bungi ki? Oli luddawa ne bw'obeera mitala w'amayanja ojja mulagiriza bajja mukutuusaako aba Amora Beauty. Kakati ate aba Maintenance Palace bw'oyogera ku sola n'otayogera ku Maintenance Palace obeera tomanyi kyoliko, kubanga bano balina sola zonna, balina ebikozesa kugamba gwe byowaali badde olowooza amataala okutandikira ddala mu kisenge ekyo oba mu binaabiro byo water heaters bazirina. Balina security cameras nga zikozesa sola, security lights n'ebirala bingi nnyo, water pumps abalimi. Obanga oli mu kyalo teri masannyalaze, water pump gy'eri eya sola. Aba Maintenance Palace beekwate. Kyokka balina eby'amazzi n'ebyamasannyalaze byonna n'abakugu ababisobola obiteeka mu nnyumba yo babalina. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa Jjanyi ku Church, kisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda, Ekitende oba e Kajjansi, awo wonna waliwo amakubo akakutuusa ku Hillside View Apartments. Weebuuza bubuuza nti Ejjanyi ku Church yewa? Ejjanyi ku Church yewa? Bw'otuuka Ejjanyi ku Church oba omaze okulaba Hillside View Apartments
transport wabwerera okuva ku airport n'okumpimpi awo singa ennamba oba ogijja wano ku Uganda at large. Ennamba gifune wano ku Uganda at large kubanga ojja kuba okubira management direct. Ate dokita atujjanjabya ebirwadde ebyenjawulo naye waali ennamba mugifuna okuva wano ku Uganda at large eyange esembyeyo 73 kati then nenkuconnectinga ku dokita. Ennamba eyo eri ku WhatsApp. Dokita era nja kusobola okubeera nga mukukone nkuwa ennamba in fact gwina okola ki noyogera naye. Okay, kakati ensonga eno eya General Museveni eva kati wano baagala okuzimba ekifaananyi nti Museveni ye abatamanyi ate era babuyabuya bajjaga munnange babikola tamanyi abadde abatamanyi bulijjo atugamba Natasha yatera okumulabula alabaga musombera bayimbi ba tiktokers tasobola kumanya kino kuba Natasha taba ku social media bino tabiraba Muhoozi taba ku social media bino tabiraba kakati embeera efaanaganako bwetyo mwe bannayuganda mulina okumanya nti bino byonna Museveni abikola lwakubanga mwamumma akalulu kati atuuse okulayira engeri ekiri nti banda bawaako wano ku mboozi nga mbalaga nti n'abagenda okubeerawo mu kulayira kwe yeegayirira byegayirire yabawandiikira amabaluwa onoobaawo abamu ne bagamba tujja kusindikira delegation nga batya okukola ki okujja okuswalira eno nti agenda kusomba abazungu bangi bawe we bali mwe kati mwe abamu mulowooza nti abazungu bw'olaba omuzungu ogamba endabye omuntu ow'amaanyi ennyo gye bali eyo nabo bakadeyideyi kati agenda kubayoola abaleete wano obalabe nga bakubye amasuuti gugamba oba bano baawa naye bo of course kati wano embassies zaana Uganda bajja kubaayo ne ambassador Pope ajja kubaayo era ku luno bajja muwembejja nnyo tebajja mukola nga Natali bwe baamukola Natali baamutuuza eri ku butebetebe eri naye kwegamba Minister Bahati kakati nga beetegekera amalayira ga Museveni bagenda kubeera nga 12 omwezi guno gujja ogwokutaano. State Minister for Industry David Bahati yalangiridde nga yabadde ku floor ya Parliament lunaku lwali lwakutaano bw'atyo n'ategeeza nti basuspendinze era bagenda kuwaawo obudde okukola further consultation nga tebannaba kubeera nga barivisinga approach okitegeera baagala kujja ne revised approach mu July tebinaggwa mwe mulowooza nti Museveni alekeddewo bamenya lwakubanga mukoze eki agenda kulayira kati agala kulayiririra mu miranga abwe watyo naye ng'era kibakoze mwanyima akalulu kati wano n'asooka n'abalwamuko ku kabembereza ne mugamba bagenda kukola consultations July bakomawo era bagenda kutandikira awo bakomye bamenye July olwo Museveni amaze okulayira mu May June July bakomewo mu Gwomusanvu owulire emiranga naye nga temugenda kubeerayo ekkololo bannayuganda muli bazibu mugenda kubeerayo ekkololo basambi nga mukola mutya nange Katonda kutaasanga okubeera omubuyabuya naye kati gavumenti bweti emaze okubeera nga suspending trade order si lwakuba nti ebafaako nnyo era yeegamba mbu kino ekikoze olw'okuba nti abantu babadde bakompuleyininga churches n'emizikiti mbu babadde babimenya mu bukyamu. Minisita Bahati bw'atugamba bwe enforcement exercise ebadde ekolebwa mu bukyamu ku mizikiti neki kati Minisita Bahati era naye yeetonda olulimi abantu lwe babadde bakozesa ababadde bamenya abantu kati nga bw'olabye omukyalo oyo abo kati bwe baba nga beetonda lwaki tebababonereza kubanga babatuma kugenda kumenya na kubba bintu by'abantu olwo omukyala wano e Kampala eyakikola abe KCCA baali bamukutte enfunda eziwera naye kolo ne yeetegeka n'agamba nti kale bwe balijja nja giteekamu akatwa nga bamanyi ssebo okujja ne batwala enva ne batuuka eyo ne beeriira baakunkumuka abawera naye mu lipooti ya KCCA baayogera mu ngeri ya kisaazi naye nga oli yakibakola ate baddamu kati kyobulanga bwe baagikwatanga emmere nga bagiwanjuwe sebo nga bajja babba agaffi batwala balya naye kati minisita bw'atyo atuga nti bagenda mbu beetonda katulo beetonda mbu bagenda kukola
consultation meeting esembayo era nga bakole a revised operation egenda ku resuminga July olwo bajje nga bamaze kanti oli yamala dokolayira wali kubanga lwankigenda mulabisa bubi kati ayagala musoke mugambe Museveni era naye ensuubira okubanga Museveni enkya oba olulala lwonna agenda kujja ayogere ku nsonga eyo abivumirire nnyo nnyo era mugambe nti ye abatakola ki abatamanyi nze mbalinze